Kale twafunye amawulire agava mu bitundu bye Karugutu mu ntoloke eyo nate abayekera ba ADF basaze okulumba eggwanga lya Uganda ne bakola obulumbaganye ku bannayuganda era abantu abali okumpi 19 baluguseemu obulamu. Kyalali tumusiime gwe ali mu bitundu byeyo abaana embeera eri etya babataddeko we bali balina ke balidde embeera gitubuulire butereevu mu Omusunsuzi. Neyanze gefa luku ne Fedi ne wamala mu studio wano wetuli tuli Karugutu Primary School awali abo abantu abakoseddwa gyo mu lutalo lwabaddewo wakati we UPDF ne ADF ku boda ya Uganda ne DRC. So abantu bonna bavuddeyo mu villages bire okuliko Chobe ne Kayancha bavuddeyo bali wano ku primary ya Karugutu Primary School. We batukidde wano twayokeddeko nabo jo batya kamera batidde kwogera ku kamera zaffe batugambe we batukidde wano tebanafuna emmere kuba jo abaana n'essaawa zino twabasanze nga bali mu miti gy'emiyembe banonyayo emiyembe gy'okulya kubanga enjala ebaluma. So embeera y'abantu abali wano si nnungi nnyo, emmere tebanafuna, amazzi tiwali, abalala batandise n'okufuna ebintu byabwe bali mu kuddayo naye batutegeeza ku ne area tenabeera safe nnyo ekiri awo naye bo bagambye bagenda kuddayo kubanga tebalina kyakulya wano we bali. So twayogedde ku ne LC3 naye LC3 yatugambye nti no tibagenda bakkiriza babeere wano ku primary kubanga security ya wano si nnungi nnyo ekiri awo. So bagenda bagamba baddeyo mu villages zaabwe gye bavudde wakiri gavumenti bakumireyo batekeyo amagye n'ebyokwerinda ebirala kulaba nti bano abantu babeera safe mu ezo areas balimu. So empeera wano kyali yabungenge nnyo, security tiwali wano nga wolaba abantu bali mu kwetwala nga bwe bayagala ku geti twatuseewo tiwali wa polisi n'omusirikali yenna teyabadde ku geti. So kitegeeza bano basuze wano nga tebali n'omusirikali abakuuma. Singa nabo bayekera bagumizizaamu ne bajja eri gye babadde ku boda ne bajja eno Karugutu mu town era baaze ndisanze bano abantu nga tebalina security emala kubanga wano wetwatugiddewo n'ekiro nange we naatuse wano naatuseewo nga tewali security nayingidde nga bwe nayingidde singa naabadde mwekera nandibadde nayingiziza obulabe wano mu bantu. So bo bantu batandise kusibamu ebyabwe abalala n'abasanze ku geti bali mu kuddayo balala batandise kufuna n'emmotoka zibazayo kubanga batambudde almost 15 kilometers eri kuva ku boda gye babadde kutuka wano ziri 15 kilometers kutuka mu town kubanga eno district ya Ntoroko terimu abantu bangi nnyo ekiri awo. Mulimu National Park eno Wagulu National Park neno Wasi National Park waliyo ne Lake Albert waliyo River Simuliki. So abantu bali mu bitundu just byanchawulo. So kuva wano kutuka eri gye babadde oyitira mu park. So bo bali mu kugamba bagenda kuddayo olutalo olukyaliyo bo bagambye bagenda kuddayo kubanga balala baaze tibalina mifaliso, emmere tibalina, engoye tibalina, abaana tibalina bya kwampala. So tulinze government zenaffe nga Salt TV tulabe bo banavayo ne statement esingako awo kulaba nti oba bano abantu bagenda baleka wano oba bagenda bakkiriza baddeyo eri mu byalo babwe gye babadde obatyo. Balinga bameka betwogerako sofa abali ku Karugutu Primary School awo bameka sofa kuba bagamba nti bazze nga tewali wadde obukuumi ekiralikiza naye balinga bameka oboolya office ya Prime Minister bayinza okuyingiramu abakulembeze bagamba ki ab'Entoroko ba Karugutu temuliro ku government ziri awo ziyinza kuyambako ezitandikirwako mu government z'ebitundu. Wamala bano abantu betwogerako tebali mu 10 bali mu 15 kudda waggulu. Bantu banki tho tebanazukuka balala bali mu classes z'olabezwe mabega wange bakyebase naye bali mu 15 kudda waggulu. So bo bagambye tibagenda beera wano nga tibalina kyakulya. Nayogeddeko ne LC3 ku simu nangamba ti ne leadership ya wano tegenda bakkiriza kubeerawo kubanga tugenda mu biseera bya Christmas. Security si nnungi so tibagenda bakkiriza kubeera wano ate nga tugenda mu Christmas nga ne police yafulumya ekiwandiiko nga bagamba district za Ntoroko, Kasese, Bundi Bujo ziri ku alert sawa yonna bayekera bayinza kuyingiramu. So babagambye ku maintaining ebyokwerinda byabwe tibagenda bakkiriza babeera wano. Maybe government ebajewe batwale mu kampu ebubu kwange eri gye baterateeka abantu abagundi ba refugee kuva mu country endala. Naye ku makya kuno tulabye n'emmotoka za bitongole ebirala naddala ebikola gusonga z'aba refugees
ziseewo zigenze side za bundi bujjo tetumanyi oba bagenda kukimayo abantu balala wanga bategezaako waliwo town ndala mwagezemu abantu side zeri nga bundi bujjo ng'ovudde mu Toroko district so tetumanyi oba bagenda collectinga bano abantu babatwale mu kambu eri Bubukwanga tetunategera government stand ya government so tuli ku ground nga Salt Media we are following up this matter until we tunategerera ntino oba baba tutemu kambu oba baba bakiririza baddeyo eri ewaabwe gye babeera. Abatabo bagenda kukolebwa batya kadde kano basajja battu bali awo baninja betaaga kyakulya betaaga kyakunywa simanyi. Jadi tumusime ani aradisi w'ekitundu ekyo. RDC tetwasobodde kumufuna kubanga twatuse kiro obudde badde bwatukutte tetwasobodde kumufuna naye musirikale ali kuranga ya meja zo sinategera manya ge mu butufu bwago naye ali kuranga ya meja tusubira kumufuna ku macha kuno tuogereko naye tulabe entekeka ya government bonga government beemiridde kuki kulaba ntino bano abantu baba teka mu mikono emitufu kubaja wano webali babere safe kubanga bano bana Uganda si bali betwali nga tukola kwa mawulire bade abava mu DRC naye bano bana Uganda banafe ababadde ku boda wawakubidwa abayekera ba ADF so tetunafuna stand ya government naye tugenda kuva wano kugundi kusomero tugende tunonya RDC tulabe stand ya government nga government bo bayimiridde kukikulaba ntino bano abantu babayamba. Embeera eri etya waliwe bakubye entoroko yennyini okuva jjo ekiro kyonna kyonna bugenza okukya owulizaayoko wali watya emmundu ekakkanyemuko oba zikyatukuta? We twabitukidde wano embunu zibadde zakakanyemo tho ekiro bagambye bazeemu ne balwana naye ku makya kuno embunu zazeemu era ne zikakana bagambye ekifo sawa zino kiri safe naye tibakkiriza omuntu kugendayo kubanga naffe twabadde twagala kerayo ne bagamba ekifo kikyali kya bulabe nnyo so ne batugaana okugendayo eyo mu villages ze balwaniddemu so amaje baleese mangi security yayise ne kuwano Karugutu mu town twalabya amaje nga balawona kitundu kyonna embeera nungi nnyo wano wetuli naye eri kitundu kikyali kya bulabe tibakkirizayo omuntu kugendayo kubanga ffe nga bannamawulire twagezaako kubasaba tugendeyo wakiri tulabe ekiriyo naye ne batugaana so kitegeeza tibanakkirizayo abantu naye bano bo bagambye bagenda kuddayo kubanga bali mu kunoonya ne booda n'emmotoka ezibazaayo so tetumanye ebyobokwerinda banaabakkiriza baddeyo oba. Gerald ndaba musajja mukulu oyo alina jaketi akuli emabegawo abo otunudde kyuko tunuleko omusajja mukulu oyo tusobola okwogerako naye mu lulimi lwonna okulaba embeera wemuyisako ne bamaama abakutte abaana mu mbeera nga bwegenda maaso ole ku fields zaabwe naddala ku mbeera gye balimu. Tubadde twagala kwogerako nammwe mujje just tubadde twagala kumanya you can use any language like you feel you are comfortable with embeera eri etya. I'll hold for you. Embeera eri kubi tetune kyekulya tetune engoye ebintu byonna tubirese waka embeera eri kubi. Eri gye mwavudde how is the situation right now? Abazungu tutegeera embeera eri etya. Embeera tinatereera kyali kubi. Tulabye abantu mutandise kuddayo erimu gye mwavudde mulowooza olutalo lwaweddeyo oba mwagala kuddayo kubanga temulina kimulina wano? Tetwagala kuddayo gavumenti tetuyambe. Boss wano embeera eri etya? Embeera mbi nnyo kubanga n'abaana tebalina kyakulya buli omu wenna enjala etusitudde wano twavudde eri n'ebigere kutuuka wano n'abaana batono tulina abaana bato tebalina kyakulya. Mwatambudde distance yenganawa kuva eri gye mwaba? Eri twavudde wala kubanga wano twatuusewo saawa z'ekiro twavudde eri ku makya tuwulira emmundu ziyogera nnyo. Ne mutuuka wano saawa mmeka? Twatuuse wano saawa nga 2 awo ne tuyingira wano bwe twayingiddewo waliwo abasirikale bazaawo ne MP yazaawo ne batugamba teri twafubye nnyo okuvaayo twaduse tuddeyo ku makya ngo bajja kutuzaayo tugendeyo mirembe gyeri. Naye mwe muli willing kuddayo
luvannyuma okusinziira ku ekyo kye mwalabye tetutya kubanga twabirabye emmundu zibadde ziyogera olaba wano ku Gunde eno Kyema zibadde tuyogererawo okumpa emmundu twatidde n'okuvaayo ne tuddukirawo twatidde nnyo n'abayekera wamu tewabalabye n'amaaso. Kati we mwatukidde wano mwasimbudde eri ssaawa 2 z'okumakya. Saa 11 ze twavuddeyo embundu ze zatandise kwogera 11 ez'okumakya. Kati kuva ku ssaawa 11 nga muvudde eri kutuka wano mwatuseewo ssaawa 2 z'ekiro mwafunyeko ku kyokulya? Nedda twafuneko ekyokulya wadde. Kati musaba gavumenti bayambe etya kulaba nti no embeera yammwe? Gavumenti tuyambe tuwe ekyokulya, tulina abaana bato n'abamaama waabo, tetulina ngoye, ekyokulya tewali, twasuze enjala tuli wano tubonaabona. Tusabe tuyambe tujje wano oba etukirize tuddeyo eri oba emirembe gy'eri oba baatugambye bayekera baabase tewalimu n'omu. Naye temulina obweraliikiriza? Obweraliikiriza buli bungi kubanga ekyo twalabye kyatutisiza nnyo. Toyanzege. Faruku ne Wamala ne Fedi byebyo bye batugambyeko bo bali willing kuddayo singa if there is peace there. Naye singa if there is no peace there bo tebaagala kuddayo, naye basaba kimu gavumenti eveeyo ebaweeko ku mmere n'ebintu ebirala wakiri babeereko nga wano akabanga kaweerako kulaba nti no baddayo maybe peace nga yazeemu kutereera. Over to you. Kale webale nnyo munnaffe Tejjale tumusiime okuba tuwadde embeera ate bannaffe abo Karugutu Ntoloko nga bwe yasuze bali mu bunkenke bukyali bw'amaanyi. Ndowooza ofisi ya Ssaabaminisita amawulire mugalabe bulungi nnyo abantu abo beetaaga okuyamba badduse lwa disaster yavudde ku mbeera ey'obulumbaganyi naye nga balina right okubanga babeera buli wabeera nga bayambiddwa ndowooza. EPDF yatugambye nti egenda kukuuma ekitundu ekyo ne board okuddamu okutebenkera naye still ate tujja kuba tukyali kubali obwana butandika okutondoka eno enjala ekijja okulabika ekirwadde ekiyinza okubalukaawo ekizibu ennyo kyebola bava Congo side wali balinaanye ennyo Congo n'amataba agali eri mbeera n'ebigongo si nnungi. Naye ndowooza era okutwaliza wamu kubanga kyemmanyiza ezimu ku pillars za NRM lwaki yajja omuyinza security yali ya nsonga ate bwe kijja nti Uganda twakamala okusindika abasirikale mu ggwanga erya Somalia kumpi 1,556 kyosigiza tukyesobolera era ndowooza Geno Mbadi ekyo ndowooza bakiseekemu okulwanga emirembe egibukala nkakasa kijja kudda oba kijja kudda mu nteeko kubanga obuyekera kintu kizibu omuntu abagwako bugwi n'abakolamu efujjo naye ndowooza bekikwatako ndoza abaka ba parliament mulebe ebyokuteesaako kanakadde bye bitwagala okuwulira mu parliament nga mukubaganyako ebirowoozo